Yes, nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kitegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Ng'omuganda wange atannaba kuba ng'otweyungako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'otweyungako bulungi nnyo. Kaakati ofuna opondo avuddeyo n'amugamba nti nno avuddeyo naawe ensonga ze n'ayambalira Mafias Mpuuga n'amugamba nti nno tonnabago gakyali mabaga okyazunga nnyo okyafiringa loneliness kubanga lwaki amugamba ebigambo ebifaaganako bwe bityo lwaki amufugira ebigambo ebyenkanidde awo ng'abifujjira ono former leader of opposition Mafias Mpuuga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza katulabe ensonga ki ofuna opondo ono spokesperson wa NRM ekibiina ekiri mu buyinza naye twebuuza ensonga waaki bavaayo mu kaseera kano ebbanga limaze mu buyinza okulaba mbu nno beefuula abalwanirira eggwanga avuddeyo mu ngeri y'emu n'ayambalira Mafias Mpuuga n'amugamba nti nno tonnaba okyabungeeta nnyo okyabungeeta nnyo ate era n'ayambalira ne Parliament naddala Speaker Anita Among agitwalira ddala n'agamba mufudde Parliament ekitagasa okubanga mmwe House yandibadde ng'eyamba eggwanga ekulembeza emirimu gy'okudevelopinga eggwanga nga mukulembeza mirimu gya kubanga mulyanguzi yokka mu House y'eggwanga enkulu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza agambye nti nno nenya Mafias Mpuuga mu biseera ebiri eri bwe yali ng'akyali leader of opposition bwe baamukazeekaze ennyo pulezidenti we wa National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu n'asooka yeegaana ku ssente ezaali zibbiddwa ze yali akumpanyizza public funds miliyoni 5 yasooka zeegaana gwe mukwano gwange ali eyampuliriza era ofuna oponda amunenyezaayo n'amugamba basooka ne bazikubuuza n'ozeegaana ate oluvannyuma ne kirambika na mu Parliament nga ne lisiiti zaalumadda eza ssente zino era n'anenya nnyo Parliament olw'okubanga yeenyigira okubanga ekukumpanya public funds okubanga zino ssente za Mpuuga zaaliko ne lisiiti gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kaakati amunenya agamba ebiseera ali leader of opposition ng'oli nga gwo omu abali mu kakiiko aka commissioners parliamentary commissioners bano beezibika omusimbi baali 4 aganga emwali abana bonna banno baatwala ssente naye kino ekintu okumanya gwe yakirimu mu mikono gwe yakikulemberamu bali bonna baakyesamba dda banno bwe wabba nabo ssente basirise teri abagambako era tewali avaayo na ku nsonga eno wabula akattu kakunyiga wekka gwe nga Mpuuga era n'amugamba tonnaba okyazunga nnyo okyabungeeta nnyo kubanga kagenda kukunyiga paka ku nkomerero olw'ensonga nti nno weewakana ekikola eky'obubbi kyewakola ate ng'okimanyi public funds ziyamba ggwanga amunenya amugamba okwegatta ne Parliament wamu ne Speaker Anita Among basobola okubanga bakumpanya omusimbi guno ogw'omubi w'omusolo ogwandiyambye mu bintu enkuyanja okulaakulanya eggwanga ssaako n'okuyamba munnansi n'omuntu wa wansi ateesobola ng'amalwaliro galiyo tegaliimu ddagala amasomero galiyo tebalina shelters naddala aga gavumenti kati mukwano gwange namugamba mwe muliyo ku nsimbi muli mu kugwezibika muli mu musimbi mugabana namugamba kati ke kaseera ofiiringe loneliness ssaawa zino jjukira nti nno Mpuuga yakajja agulewo ekibiina kye era muhoozi n'avaayo n'amugamba nti nno si wabi koze ekibiina era osobola okufuuka omukulembeze kubeera oli presidential figure Mpuuga bye yavuddeyo n'asambajja n'agamba ebyo sinnabyogerako ate era nze ansibako matugambuzi kundiisango lwaki kuba alaba ekikolwa kye yakola ye kennyini tasaanidde kubeera ku ntebe ya Uganda ku ntebe y'obukulembeze alaba tagisaanira era avuddeyo n'agamba nti nno ke kaseera yeeyunge ku NRM baengeginge NRM basobole okuba nga bagikulaakulanya gwe mukwano gwange ali eyampuliriza bibadde bigambo bya Mafias Mpuuga kitegeeza ki nti eryokanga n'entonnya ndisooka tulaba ensisira we zenkanya emyoyo osobola okwekweka ebbanga ddene naye ekkubo ly'amazima muganda wange terisibwamu misanvu amazima gatuuka ekiseera ne geeyerula kati amazima ku Mafias Mpuuga gamaze ne geeyerula era okuva kati mugenda laba okugwa kwa Mpuuga obutaddamu kuwulikikako yadde n'akatono mu byobufuzi by'eggwanga Uganda kaba kantu katono nnyo labba esangula olupapula kaba kantu katono nnyo
ke kasangula ebintu kati n'empuuga kaali kantu katono nnyo akagenda okuba nga kamusiimuula ku political table eya Uganda. Golowooza ki ku nsonga nga zino? Jangu mu comment section. Bw'ayagala otweyungako jangu subscribing okone mukadde mategeeza nti nno mbaagala nnyo temuva ku Yugi Updates TV mbadde bawuliriza balungi nnyo mweraba.